bulungi tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwalawo Asha nava namatu mwasibe mutya mikwano muli mutya considerate muli bulungi nnyo ddala atengera mbebaza aba subscribinga aba sharinga aba likinga aba commentinga gwe n'ogamba nti buli Life Experience releta ngenda kubanga njiraba notification kati tojiraba obeera olaba gwe munange nkwebaza nnyo gwasinga mu kintu kino ate nga mbalamusiza buli omu kiti ekyenjawulo buli omu ali mu ggwanga eryenjawulo abali mu Uganda abali whatever yona jolinga oli ku Life Experience Uganda banaye tukwaniriza nnyo ate ng'era nga bulijjo sibeera zeka mbeera ne bannange naye leero ndi ne munnange ka nzikirize yeyanjula ate era munnange mukwano gwange okay sense kulaba sebo nange sense okusanga ogamba oti sigamba sebo webale ku nyuma oh thank you webale kunyirira siwa cha Allah banga libadde ddene it's a long time era newunyiza nnyo nkubiddeko akasimu nompa invitation so abatulaba mbaniriza era mbabuuzaako nnyo timwebale nnyo buli omu gyali yonna mukama mu omukisa amina babita DJ Senior B the remix wizard ocha remix wizard nkyali remix wizard nnyo lwakuba kati nti emitendera gigenda gikyukamu level zeyongeramu era level zeyongera wabaawo ebimu byetuleka wabaawo ebimu byetwongeramu naye nga nkyali remix wizard nnyo okay kati level like okuba nti tokyali DJ nti obeera nnyo mu bibaala what ndi DJ naye kati ate ekyokubeera nnyo mu bibaala kyekyo nandyogedde nti kyekikendeerako nti luli twabeeranga nnyo mu bibaala nga passion yamaanyi yetukaka nnyo ng'osobola n'obeera mu kibala nga tolina kyokolamu kati webikukyuka level ezirinnya obeera mu bbaala ng'ogenze kola obeera mu bbaala ng'ogenze kola so awatali mulimu si kyangu kyakulabika okay abayimbi sometimes wemba ngenzeko awutungaza omuntu ntera basangayo ko nga tagenze yimba naye nga yetuteko awutungayo omuntu waliwo engeri emu oba endala eragira abayimbi okubeera mu bifo ebikyakalirwamu mu kyo kibayamba okukola research lwakuba bamu bagendayo nga tebalina nsonga ng'ayagala bamulabe eriyo abo bagamba nti olina okulabika mu bantu tolina kubula nnyo abantu bajagamba wagwa kati oli neyekaka nga agenda mu kibaala naye nga talina kyagenze okukola naye ng'omuyimbi yandigenze mu kibaala si kibaala kimu ebbanga lyonna ebibaala ebyenjawulo mu mirundi egyenjawulo okukola research okumanya music we akola atya music kigoba kuba lwaki tebakuba music we alina kola atya okuzanya music we kikyalina okumanya ekiriko kyebazanya ba DJ DJ ekyalina night ennene DJ ekyayinza okuzanya music we batyo oba oli awo n'okusanga emikwano emipya koza abantu bobeera bulijjo tebaba mikwano mipya nagenda mu isolo pya kufuna mikwano mipya jojo sanga bapromota abapya bajja okubivulu like that nekyo tweyanze ekitutangaza mu kubanze bulijjo obanga itamalo bwe nsanga omuyimbi nga tagenze yimba bane mutusonyiwe so DJ Senior B onako lwaleero tulina omulamwa abayimbi nga bo bakikomplainingako by the way dda kiruddewo si kyakate kitandise leero nti mwe ba DJ Bawaano abe Kampala oba abe Uganda whatever abali Masaka abali Kampala abali Embale mukuba nnyimba z'aba Nigeria dani atokuba ezaabwe kubanga bwe tutunuulira nti bw'ogenda Nigeria oba bw'ogenda mu America oba bw'ogendako mu nsi ezimu Ugandan music tebamukuba nnyo bakuba zaabwe era tugeze kozinga neti ya bana Uganda naye wano ba DJ mbo mu kisusa so ne bagamba nti government egambe bana bakulira abayimbi eberenga ebagamba mwe ba DJ mubere okuba nti ennyimba za tulise ez'aba Nigeria nungi nnyo tuzaagala but muzikube at least 30% ez'aba Uganda ensanvu ebeere yaabwe tosobola kunenya DJ lwaki tazanya music wa Uganda kubanga ba DJ tukolera mu bifo byanjawulo ba DJ tukubira audiences zanjawulo ekisokerako waliwo ebifo ebimu nga bannyine baabyo tebagala nyimba za Uganda nga bana Uganda kisobola okubanga nnyini w'ekifo si muna Uganda
Okay. Obanga Munnayuganda naye nga teyakulira mu Uganda. Obanga Munnayuganda naye nga alina amaalo. Okay. Numva nyini bafubifunga Munnayuganda naye nga balina amaalo. Okay. So nga yalagira music kikati gwayagala azanye mu kifo kye. Kati DJ bwogenda mu kifo bwe kityo ojja kwesanga nga ogudde mu katimba abayimbi banenya. Ate nga gwe pressure eba ya boss tebayiyo. Of course boss yaba yakuwa omulimu yakubuulira. Kati for example nganze nti nkola ku Dembe FM. Okay. Dembe FM batuwa guidelines. Ne bagamba olina kuzanya music bwati na bwati na bwati. Dembe FM weereza muntu kikabwe kiti. Kati ne boss wasobola okugamba nyini w'ebbaalo oba nyini wa club oba w'ekifo n'agamba nti wano olina kuzanya music bwati na bwati kulwa audience yange ejja wano okunywa bbiya oba okukyakalirawo. Kati nga weesanga ekyo kyolina okukola. Kati DJ tosobola munenya. Ndowooza okunenya okusooka kwali badde kugenda eri bannannyini bifo ekika ekyo. Then okunenya okwokubiri nze nja kusindika eri abawagizi. Abawagizi Bannayuganda bakusobera. Nandibadde era nkozesa akagambo kamalo naye bajja gamba mbayisizaamu amaaso. So nkalese. So osanga Munnayuganda ina kitende. Naye ng'ali ku iTunes astreaminga Davido, astreaminga Conscience, astreaminga Rihanna. Osobola osanga Munnayuganda ng'ali ku YouTube nga tasobola kulaba oluyimba lwa Kasaada John Black, naye ng'ali kulaba oluyimba lwa Gambino Omumerika. So like Bannayuganda abawagizi bennyini tebalaze mutima ogwagala Uganda yaffe. Mu njogera ennyangu tetweyagaliza bwe kiri twagaliza beeri bweru. Okay. So badijja abazanya Uganda music gye bali bangi nnyo naye booli awatawe be bakolera mu bifo oba bitalina traffic oba bitalina crowd oba bitalina numbers. Kati neweesanga nga abadijja bakolera mu bifo bina numbers bakolera under conditions oba era mulimu ne badijja era abalina amaalo nga wabeera mu bantu balowooza nti bamanyi Oluzungu. Alowooza kimukakatako kuzanya ennyimba z'Oluzungu weyaba ennyimba z'Oluzungu ezinyuma oba ezisinga obungi za wabweru wa Uganda. Nze nina badijja bemmanyi besitajja kumenya manyi nga yakugambirawo nti nze sizanya music wa Uganda nenga talina reason why right. Just olw'okuba omutima gw'omugamba nti no okugenda international olina kuba ng'ozanya international music. Just ng'ekyo ye obubongo kye bumugamba. Oba neweesanga nga just oli DJ yakola n'akwanayo ka girlfriend eri akakwanayo mu bbaala nga girlfriend kategeera tugambe nga Drake oba Kanye West oba Beyonce. Kati buli lwe kajja mu kifo kajja ne bakwano baako ka girlfriend ka DJ kajja ne bakwano baako nga 10 wa plus. Kati ne kamugamba ffe tuzanyire music gwe twagala babeera ku iTunes abaana abo balina n'amaala amalala nti balowooza we bakwata ku iPhone nti tebasobola kulaba music wa Uganda. Music wa Uganda mungi nnyo ali ku Apple. Oba iPhone tegendako like music wa Uganda mungi nnyo ali ku Apple Music. Okay. Nnyo ne ku streaming platform eza music zonna nyingi music wa Uganda kwali mungi. Naye abo abaana balowooza nti no wookwata iPhone obeera oli international ofaanana ne bali abagikola alo amuddamu nkiveeke abo basire kwini baali abo bwe batyo. So obwana obwo bujja mu bbaala nga DJ akakwana ne butandika okwonoona buli kimu bukyo nga DJ bambi musajja wattu ayagala okuma relationship yakakazike neyeesanga ng'azanye music ne gwatamanyi nako. Okay. So ago nago ngayita maleri DJ. Waliwo ba DJ nga yabeera ku internet. Ku internet okwo kuliko ze bayita streaming playlists. Zibaamu ennyimba ezitopinga mu nsi ez'enjawulo oba mu nsi yonna. Kati list ezo zisobola okuba nga list za trend. Eza trend ya YouTube oba trend ya iTunes. Abakola list ezo si Bannayuganda. Naye batunuulira
enyimba eziba zifunye traffic eziba recommended ennyo mu nsi yonna ne baziteeka mu playlist omwo. Kati DJ bw'agendayo nga talabayo oluyimba lwa Uganda abeera alowooza nti eyo list yesalawo ku music industry y'ensi yonna nti kitegeeza bannayuganda tebannaba kuyimba nnyo kutuuka awo. No, badijja bagoberera trends ezo bakola kikyamu, batandika okunoonya music, batandika owuliza radio za Uganda ezimu ezizanya music oyo bamanye ennyimba eziriko. Abayimbi abo bateekayo n'ennyimba zaabwe bambi oluusi n'amuweereza ne DJ link natagifaako nafa nate mwenyini nagenda ku YouTube nanoonya olwe batamuweereza oba okifuna. So wali bamaalo mu ngeri bwetyo. Omuntu omulala gwe tujja okunenya ndowooza be bapromota bano bapromota be batya bebana batambuza ennyimba bapromota b'ebivulu abategeka ebivulu abafubye ennyo okulaga nti nno Uganda tulinamu bayimbi abafubye ennyo okwagaza abayimbi abagwira wano mu Uganda okusinga muyimbi owa Uganda kubanga tebasobola kugamba nga bakuwa profile ya tugeze Ruga eyakava wano ne bagamba nti Ruga okujja okuyimba wano mu Uganda ayimbira $40 ejja $. Then ne bakugamba muyimbi kyasinga wano mu Uganda nti Eddie Kenzo ekinene nayimbira singi kanano ba $100 ate ng'ezo teri azimuwa wano oba kitegeera obutuufu n'omuwagizi naye abagamba nti oba bali bamaanyi nnyo kandabe ku bintu bye bakola lwaki babalaga nti bamaanyi bakitalo nnyo ogenda okwekanga nga abayimbi abawano babavuddeko bali kulaba bali kubanga bapromota babaleese babatukubye oba kitegeera. So nze nalirowoozezza omuyimbi nga wuma nga yo nga wuma ng'ekibiina kiyinza obutaba namaanyi agayinza okwogera agayinza okuteekawo enkyukakyuka eyinza okuyamba music industry ya Uganda kwolaba yo nyini nayo yeetaaga kweyamba tenaba kwetereeza. Ndowooza kibandibadde bakola nga wuma kwekubira mulanga eri gavumenti omulanga ogutale gwa muntu kinnoomu ogw'abayimbi bonna omulanga ogutale gwa muyimbi omu omulanga ogutale gwa muyimbi wa NUP omulanga ogutale gwa muyimbi wa NRM abayimbi bonna ne beegatta wamu bayinza okulembezanga wuma oba bonna ne basituka kitole ne basaba gwe kikwatako mu gavumenti oba ministry oba state house oba president nasaawo etteeka limu lyokka bwe riti nga likugira omuntu yenna alina ekifo ekisanyukirwamu oba ekikyakalirwamu alina radio ezanya music alina TV ezanya music oba program ezeza music oba DJ yenna nga Munnayuganda okulekeraawo oba okukendeeza okusosowaza music atali wa Uganda. Zekyo kyenandibadde ndowooza nze okulaba okwange DJ Senior B sikirabamu buzibu Abannayuganda tebagenda bweru ne bayimba bagenda naye obabalira ku ngalo ate bwe bagenda tebagenda nga bayimbi basita tebagenda nga basita sita yava Nigeria oba yava mu Africa nagenda nakuba O2 ebungereza O2 Arena sita yava mu Uganda ng'atambudde mu private jet okugenda gyagenda okuyimbira ono muganda taliwo wano abagendera mu Butogo taliwo sijja buyita Butogo naye engeri gye bagendamu tebagenda nga basita basobola okugenda omuyimbi asobola okuba nga bamutute mu class oba gye batwandisa first class mu nnyonyi nga minisita naye gyatuula oba MP oba president naye gyatuula naye nga tagenze nga li recognized nti no eyo ennyonyi etwala gundi tekiriyo tekirimu. So
tusooke twagala ekyaffe wano bati tunalowooza ku kyebweru. Kati mu njogera ennyangu eyo era tusaba abakulembeze, kati ani mukulembeze waawuma kuba byalimu akatogo kayitirivu Sindi oba Kensaha? Anti okulonda bakusazaamu. Okulonda tebalina mukulembeze waawuma. Okulonda bakusazaamu kitegeeza abadde president asigala akyakitinga nga president. Okay, ani emabegako ani abadde? Yali Sindi. Esegeza akyali. Akyali ate oba nnaku nga ziize mabega yalonze akakiiko mbu ak'ekiseera akagira nga kaddukanya. Kiba kitegeeza olaba balonda akakiiko ak'ekiseera okulonda kuli muwala nnyo era bakusazaamu tuyinza n'obutalonda, kuli mu maaso nnyo eyo oba tuyinza n'obutalonda nga bijja kubeerawo ebityo nga ebyatuka kuba chairman b'ebyalo. Wasemba ddi okulonda chairman w'ekyalo? Sirondangako kubanga I remember nagenda ku line nonde kati gye nali nga muhoide bamanyi emyaka gyange kati nengenda nengawairira nange kangende nonde bango bakulayini nanga gwali mwana muto genda so nembikyawa naye nga tubadde tusaba omukulembeze yenna aliko owawuma saawa zino mukyala Sindalela Sanyu aba Mrs. Baida bawe pozi yani Mrs. ani omanyi ofuna omusajja tuba tukongerako erya Mrs. bayo mera biderinya ne oyo so tusaba nga wuma yo estuke mwegatte abayimbi bagamba agali awamu ge galumenya kituufu mwegatte bapcoming n'abayimbi abayino manya abayimbi abane bayinzo kidde baya ate bapcoming mwatu bebejjumbira nnyo ebintu ebyo so muteeke pressure ku government era wane Uganda muginyonyola ensonga yammwe bateeketeeka ku bantu bennyini bifo kuba DJ bambi togenda munenya agenda sanga playlist oba tugeza mu uniform gambye njagala onkubirenga nyimba zino nga temuli na Uganda nomu so ensobi eyo ate enjiza nnyo ku bennyini bifo ate bennyini bifo mujjukire nti anyo omwenge ajja mu bbaala yaba mu Uganda taba muzungu omuzungu agenda kujja naye nga abana Uganda fa abasinga muki obungi so ensonga eyo tusaba wuma mwegatte n'abayimbi mwenna abali mu industry abali mu media kuba kibakwatako mwenna kibazingirako mukubira omulanga government esobola okubayamba ku nsonga ng'eyo basi nnungi nnyo so ba DJ mukuba ku mikolo kisinzira kika kya DJ eki mulimu DJ nga kati goli DJ wa ku radio ku TV ne ku mikolo egikuba ku bivulu emikolo ngikuba naye ekinnemesa nti ate emikolo giterabeerayo Saturday ate Saturday lunaku lwasinga obeera ku radio ate nkola kumpi lunaku lulamba so nesanga emikolo mingi gimpitako naye ngaera ni DJ wa mikolo ni DJ wa bivulu DJ wa radio TV mabaala mu mbeera ng'eyo batugamba ba DJ tebawasa ba DJ muwasa ate gwe neyongedde n'okutya ba DJ bawasa neteri DJ wana ankozeko ka surprise nakola omukolo abawasa gwe oba tobamanyi bakola emikolo bakolera ddala emikolo nejja ddala embaga nno zitulinza omukolo gwenkola makeup nja kukola makeup era nja kuwa omulimu nja kuwa omulimu naba neyanza bosi wange nja kuwa omulimu DJ Shiru yawasa yakolako omukolo kuba kati simanyi DJ omukulu oba mu Uganda simanyi oba ensonga ze ziri zitya omanyi waliwo lifestyle gye mubeeramu nga mmwe abantu omuntu n'akulabanga omuyaayi n'agamba abo tebawasa abo tebalina lava abo tebakola bwe bati naye namwe muli bantu tuli bantu ate nomwatu ekisinga okwewonya abatulaba bwe batyo beba abantu kyogere nga nabo benyini tebalina mukwano kati ngoba weewonya kyenyini kyabeera ayagala naye nosanga nga omwana avuddeeyo nga ye ebya music tabiri nako ebyaba DJ tabiri nako n'agenda kuwa omukwano bakyeta omukuba mbaga abaana b'abantu bangi babawasizza oli singo oba olinayo omuntu anti okuba singo kitegeeza togendanga mu kyaki so sigendanga mu kyaki sigendanga mu kyaki ndi singo
Sitwalako omuntu wabandi mussaako luweta ku lugalo kaweta ku lugalo mukakasa nti kati ndi occupied ndi single. Obwadde mu buyiga mu busoma ekyo kibuzo kirungi nnyo. Ennaku zino obwadde bakopa bukope. Mbadde manyimu ababukopa ababusookamu otyo nazzi kuno DJ kitone era wazaalibwanga nakyo era wano mu Uganda abalina ekyo tuli babale nnyo bwe mba sirimbye ndowooza tulina basatu fekka era nga nsoba kumenyera ku ngalo naye olw'obutanyiiza bawagizi b'abantu kankirekawo ntyo so wabanga n'ekitone kati okwewerako example nze nina wenjogera abantu ne banyiiga ne bagamba nina omutima omubi asaagala kuwa credit weesaanidde ate ng'oba oyogera mazima mba njogera mazima nze neeyigiriza nzeka obwaddijje ne buli wenkyogolera agamba toyagala kuwa credit bakuyigiriza olina omutima omubi toyagaliza batugambe sirina yanjigiriza bwaddijje yeyigiriza makeup era n'owano avangayo agamba naava ositegeera naye wakati w'olugendo awo nga lutambula of course wabaawo abantu boolabirako ebintu byoba tomanyi okugeza nga tekinologi ono bwajja atambula abantu bangi bobeera osanga n'ogamba bulijjo kino kikola bwe kiti naye sigamba nti akikuyigiriza nti kino kikole bwoti ne bwoti olaba bulabi oba owulira buwulizi n'ogamba bulijjo kino kikola bwe kiti kikola bwe kikola bwe kiti okwo kweyigiriza nzekka naye bw'obwa DJ osobola era obusoma era n'okuguka n'ofaanana n'oyo alina ekitone lwakuba yabaako n'ebyenkizo byaba akusingako neera nga wenkugambye nti ennaku zino badijje bakopa era wali abakopa n'akoppa n'aba bulungi naye obuzibu obuli mu kukoppa nti obeerako n'ekkomo ku bumanyi bwo byewakoppa by'obeera omanyi byokka era weetaaga ekirala ekyokukoppa okuva kweyo step okuddako ndala naye kirina kuba kitone ekyokoppa ekyokuba DJ kirina kuba kitone nga osobola n'owulira oluyimba gwe mwenyini obwongo ne bukuwa oluyimba kiri olina okuzaako osobola owulira oluyimba gwe mwenyini obwongo ne bukuwa luli mu speed ki abadije tuyita tempo BPM luli mu BPM ki luli mu speed tempo ki nga tosose kulutunulako ekyo kyekitone kati abatalina talent nti asobola n'obutamanya nti music oyo aba azanya alimu message era obeera ofollowinga message eyo kasibekeza tosobola kuzannya luyimba nga tugambe nga mpala oluyimba lwade malumu balinkulira kaliba tosobola kuzannya luyimba nga tugambe balinkulira kaliba bebe then nozaako ekyakuzaala kyekiri kutta biba tebifolonzaawo nange manyimu obwa DJ biba tebikwataganye otegedde bulungi so music oyo bamukola nga alina message talent yo erina okuba nga ekusindiikiriza okunoonya message eyo olina kugigusa otya luyimba ki olina okwanukula lunne luyimba ki olina bwotyo ng'omuntu awuliriza nga mu butuufu tayagala lekeraawo nze ninawe nazanyako music nensanga omusajja yali akola eyo mu CDC kibiina kya UN Abamerika kinoonyereza ku byaddagala virus research entebe najja nagamba okubya omuziki nga sagala nagenda kufuka omusolo obwedda gunnuma naye nga sagala kuvaawo okumisinga kaddako yawemula namukko nagamba obwadde ennyimbo zetezeeza ezeeza nga ziri bbiri I know n'ebirala bisijja kwogera olw'obutatyo bw'olabalabi naye
DJ ali talented kyalina okuba nga music oyogera naye music otambula naye music akulimu yegwe music nga towulira bulize music n'omuleka nga toboola music nti nze nyumira music kikabo kituna okomaoko ngero oyo gwozanyira abantu olina okubanga music yenna omuwulira era omutegeera kyenkanyi era omunyumirwa kyenkanyi ng'osobola omukubira omuntu yenna mukadde konna n'anyumirwa kyenkanyi eyo DJ ali ow'ekitone abasomye ebiseera ebisinga obungi era nabo baba n'obuzibu nti baba limited ku ebyo bye basoma. For example, omwana asobola okugenda e Makerere n'asoma n'atikkirwa ng'asomye tugambe tugerezenga ku kosi yammwe eya beauty cosmetics n'ebigenderako naye nga bw'ajja eno mu field ate gwe yayiga ne brush nga tolinaamu peeni nga tomukubisa nnyo nga ne bye yasoma tebirina mugaso nga yasoma ebika bya makeup byonna nabimalayo n'asoma langi zonna nazimalayo n'asoma ebika bya brush size byonna nabimalayo naye nga tasobola kugatta kala kyegenda kusikenya muntu so kati wekyo wekibeera nti n'obwadde jjo osobola okubusoma ngokoma ku ekyoyo kyakusomeseza kubanga kyabeera ye naye yamanya kyabeera amanyi nga bw'ojja ate eno mu byaddala nga ate olina kwongera ate kusomera eno mu byaddala ng'ovudde ku biri byewasoma ku ssomero lyewasomerako ebwo buzibu bubeeramu ate n'omuntu eyasoma ebisome asobola okugamba nti nze ekyo sikimanyi tebakinjigiriza ng'omugamba osobola omugamba nti wano wandikoze bwoti ne bwoti ne bwoti olaba kati oba tugambe nga tugezeeko ku mukolo tolaba kati ogwo mukolo wetu nga we guli olina kunoonya ennyimba eziri bweziti nebwezi nebweziti nagamba ate nze ekyo eyanjigiriza teyakiŋŋamba ninakola tebanjigiriza olina okuba nga oli creative exactly ate creativity eyo tejja nga tolina kitone so olina okuba nga olina ekitone ekitone ekyo kiba kitegeeza nti okubeera DJ obeera musanyusa w'abantu obeera musanyusa w'abantu kusanyusa bangabbiya ne waba tabanywa wonna w'obadde ng'oli musanyusa nga buli muntu yenna avaawo ng'agamba waaw kyekyo so ba DJ tugeze kati DJ senior be nga ggwe weeyigiriza wekka teri yakuyigiriza mukama n'akuyamba owaawo n'obaako nti okola ku radio okoze ku TVs osobola okugamba nti senior be nganze mukama nanyamba nenfuna sente nga nyinyo njagala nfuna abaana nange bensobola okuyigiriza bukere ku mancha DJ akuba ogambe oyo nno oba ye nga ye yakwana obona agambe bane omusajja oyo ye yanfuula kino kyendi musobola ate era n'okusomesa kulinga kwambala omuntu eyanjigiriza nti olina okwambala n'onyuma yaŋŋamba okwambala mutima osanga omugagga nga tamanyi kwambala abagagga tetubananyambala abatalina mutima gwakambala tebakulimba era oyasobola okuba n'essente zonna nga weebuuza yandibadde ayambalira wa Ebrands naye nga tasobola yagenda mu wino gula yadde ekisati ng'ekyabbalamu nga talina mutima gwakwambala mutima kyekimu n'okuyigiriza nti mutima waliwo bangi abatalina mutima ogwo nga ndibadde ngamba okuyigiriza nakyo kitone kubanga okuyigiza omuntu n'akwata kyomuyigiriza nakyo kirala naye kisinzira kiva kuguli omutima bw'oba talina mutima guyigiriza tosobola kuyigiriza kati nze njigirizaako abaana bangi naye nyumirwa nnyo nga oyo omwana yampa credit nga gwe sigwo weyogerako nga sinze neyogerako nti sibyagala nembayigiriza bangi era kyamukisa mulungi bangi bali ku zi radio bangi bali mu mabaala ag'amaanyi wane Kampala abamu balina wabweru wa ggwanga era bali mu mabaala ag'amaanyi waliwo bali e Dubai Dubai ninayo basatu so mikwano gyange mbagamba nti omuntu wabanga alina kyakuyambye mu bulamu bwe
tugeze DJ Senior Bay na basomeseza ina bayigiriza mu nkwano tuyiga okusiima abantu nga balamu tuleme kulabanga bafudde ali tugende kumiramu nti bebe yayigiriza omuntu musiime funa ekyofuna muwede muli ajja kubanga musanyufu nnyo ate naye emikisa gibere nga gikola kijeyongera so mbagamba mikwano gyange temwenabiranga kujjukira abantu babayambyeko kuba yakugamba teri yamuyigiriza naye gwa kuyambe nakuwa amagezi ge nga tomusiimye so DJ Senior Bay nga tumaliriza bubaka kibwowa abakulembeze bawuma abakikulira bubaka kinga gwe bobawa bakole batya basobole okubanga ensonga yabwe egguka nti Uganda tweyagalize Uganda tulina kuba luyimba lwa mwana wa wano tusosowaze ekintu kyaffe ekyawano dani okusosowaza eky'abantu abalala obubaka ngenda kubuwa abantu ba mirundi ebiri abayimbi ne ba DJ okutandika n'abayimbi we muba mwe mwenyini temwekubidde mulanga teri agenda bakubira mulanga so musoke mwerwaneko nga mmwe nga tonavaayo kunenya DJ omuyimbi yennaali eyo soka bwerwaneko kikakkata ku muyimbi yenna si wumanga yokka ng'ekibiina oba bakuŋŋaana batya oba beekwata batya oba beesanga batya banoonye oyo gwe kikwatako bakubi ayinza okutuusa oba gavumenti oba gavumenti yani banoonye gavumenti oba bagukubira Museveni omulanga bagukube nga bamusaba ekintu kimu kyokka nti ateekewo etteeka nga likugira omuntu nnyini kifo nnyini radio station nnyini TV station etazanya music wa Uganda okusoosowaza ng'ekiragiro oba etteeka limukugira okusoosowaza music omugwira nga at least basobola ozanya nga 80% Ugandan music kiba kitegeeza nti nno ku nnyimba 10 8 gwa Uganda ebbiri zibengwira ebbiri zibengwira awo kijja kuba kitegerekeka fine basobola balekerawo ezo theme n'ogamba nti nno leero tukuba reggae oba Jamaican reggae oba African reggae ezo basobola zibalekera kubanga ezo osobola osanga nga music wa reggae mu Uganda mutono nga basobola kuba mugwira yekka oba basobola balekerawo nga night nga olaba nti amapiano naye amapiano gaba gawedde tudde mu music wa wano music 8 ku 10 nga music wa wano yazannya ate n'amapiano ago mulimu aga Uganda Bannayuganda bakola amapiano etteeka eryo lyokka music industry ya Uganda liyeetaaga nga DJ ali ku kivulu DJ ali mu bbaala DJ ali ku radio ali ku TV nga bosi we yamuwa ekiragiro nti kuba music wa Uganda 8 ku 10 so si DJ kwetumikiza kuba DJ tasobola kumenya biragiro bya bifo ayinza obutamputu naye just okugondera amateeka g'ekifo mwokolera oba n'abantu b'okubira kikakya webale nnyo then obubaka obulala bugende eri ba DJ abana beeyita ba urban DJs bambi mbeegayiridde by'obeerera urban DJ oli mu Uganda abamu ba urban DJs abasinga bava mu nsi ndala okujja mu Uganda abamu bannakenya abamu banyarwanda abamu nabana bajeria abamu batized reason lwaki walekayo ensi yamwe nojja okulobwa DJ mu Uganda olina kuba nyimba za mu Uganda olina kuba nyimba za mu Uganda ensonga oli mu Uganda ensi ekuyambye okubeera ng'oli bulungi olina n'omulimu lwaki si wammwe nga tetunaba kulowooza kugoba kuzaayo sooka okuwa music wa Uganda obeere n'emirembe gy'okuwagira mu industry ya Uganda eyo gye mubeerera ba urban DJ nga muli mu Uganda abo abayimbi be muzanyira music waabwe bali wala nnyo tebajja nakujja kubamanya music w'Abannayuganda gwe muleka Abannayuganda bannammwe gwe iwa mukyawa kyenkana ky'okutuuka nga tosobola na kuzanya luyimba lwe baba ndijja abasinga mwekwasa mbu Ugandan music sound mbi sound terian profession kisobola otegerekeka naye tekitegeeza nti no teri luyimba lulungi yes
temugamba abayimbi bonna bayimba bubi. Webale nnyo. Abamu babandijezi bekwasa mbu ennyimba za Uganda tezirina vibe kitegerekeka. Naye kitegeeza nti zonna tezirina vibe. Ezo zirina vibe zozikubye. Oba kitegeera. So tusooke nga temunaba kutandika kusanga ffe abazannya 100% Ugandan music kutuyita ba local DJs. Abamu no bagenda ne mifo gye tukolera ne batulemesa emirimu. Mbuvu antwagala kuleetera vibe yakabi abo ba DJ bali local bokozesa. Bambi oli omugaga olw'okuba ayagala ssente. Naye sanga akakibwa okuyimiriza gwe DJ azanya Ugandan music n'aleeta bali abatazanya Ugandan music. Just olw'okuba ayagala kola sales. Sifuddeyo mujja tuyita ba local DJs. Naye nga tuli kumulamu omutuufu. Wabagamba nti no oba oyasazeewo oyimirira ku mazima kakasa nti ojja kuyimirira wekka. Tetufuddeyo tujja yimirira ffekka. Naye tubakakasa nga mukyali mu Uganda muno mujja kuzanya Ugandan music mulimba. Byampaka. So empaka ezo nga nze nga senior binzi ogerako. Nyongera okuddamu okujjukiza abayimbi. Mwesitukiremu. Mutandike na government because Kamiliyoni yatandika Save Music negana okukola. Bebe Kulo yagobako yagalako na Uganda boycotting foreign music. Nekikola kakasera nekitagira. Actually Save Music yavaamu mu market. Bakyali mu kwetereza. Nga temutusose tunuulira muntu kinoomu kweyagaliza nti olw'okuba oli asobola okyogerako olw'okuba yatadde oluyimba ayagala luzanye nnyo. Musoke mwesitukiremu mwenna muyambe industry yonna. Simanya ani agenda kugonjawo kaweefuba ono oba kampeni eno akulirawo masaawa zino gwe kikwata. Ayinza okuba talina busobozi. Naye obusobozi nze nkakasa buli mu muyimbi yenna. Musitukiremu. Bonna basitukiremu. Basobola okukozesa office ya Umawel okusosinga out ni government gwe bagenda otuukako oba president oba ani gwe bagenda otuukako oba genda mu parliament oba kola ki libeere etteeka muva mu bino osanga abayimbi bali mu kayanira corporate tebamanyi na corporate kyeki ne corporate gye boogerako eyongera badividinga eyo yennyini corporate yesembeza na nnyo foreign music bo tebakimanyi. Kubanga oliwo muteekako etteeka erikugira okuzanya music wo kitegeeza ajja kuzanya gwe batamukugikira. Kitegeeza agenze ku music mugwira. Kubanga at the end of the day bw'anazanya music wo corporate ejja mukwata. Abayimbi ekyo tebakimanyi. Weekange nga ate olina kusasula okuzanya music wo. Nga mukyalina chance eno nze mbagamba. Nga mukyalwanira corporate gye mutanabategera bwegenda kukola. Musooke mwegugungemu. Mwekolemu omulimu. Yes. Baba wetteeka. Bagamba mukamwana. Ye kamwana yekka. We muteeka mwane. Teri agenda bakamwana. Naye akantu okajjeewako. Ndi mukazi Muganda. Nava. So toyenze nnyo DJ Senior B ate nga nange navo baka bwenkulekera. Omukulu wa Uma akikulira bagwe kikwatako. Mukwano mwekunganye ng'abayimbi kubeera tugambe nti ayinza obutasobola kuba mukyala manyi abakyala mutuyisaamu nyama so mwekunganye ng'abayimbi bapukaminga abatali bapukaminga abayimbi abayine mwenyigirwa mwagali wamuge galume nyama musituke mugende muteeke ku government ku pressure mugambe nti kati buli mwenyini kifo anaakubanga oluyimba lw'omu Nigeria oba ezaffe zikubibwenga kinaana ezabali zikubibwenga saabiri awo tuba tubasedde kubanga wetugamba nti tugenze mu nsi z'Ebulaaya tebakuba nnyo nnyimba z'Abannayuganda so Bannayuganda tweyagalize ate ne ba DJ nammwe mwetereze mwagalize we muli kuba oli Munnayuganda kiki ekikukubisa ennyimba z'Abanigeria nga kumi nga tukubye mu Munnayuganda so kitegeeza tulina emitima emibi naye nga tweyagalize ffe n'Abannayuganda DJ Senior B omukyala tumutumidde ate natumira omukyala gwe sitalina toyagala ntumire muggwe wana okunyuma wanyumye. Thank you very much. Twalinga ffenna nga tonyumawo otyo naye mukama kyokka nga sente nazisanga mukama okitemye akatale tokase nava ofumbirwa ddi mukwano andaba lwaki tompita ku show
show y'omukwano gy'otera obeerako wano ne banno ate bwe tunajja tulina okukyaza otubwire senior B yani yavaawa yabeera okubeera DJ senior B tulina okuyita ku nsonga z'abasenga ozisosowa nasaininga n'abayimbi nno nasaininga Jam Factory abayimba babiri duo abayimba obuyimba bwa mukwano bwa reggae naye saa yonna tugenda kirungi nnyo so nsaba abali ku channel yo abatulaba bami mugendeko musubscribing ku channel ya Jam Factory waliwo obuyimba bulungi nnyo era nawe wano basibongera subscribing abakatulaba leero bongera subscribing channel ebako ebintu bingi nno munnange temubeereeyo nga makaga kuyuzeeko tusobola okutereza mu nsonga ngeri nekirala ono mukyala akola makeup mulungi nnyo era ku mukolo gwange n'abantu sokuwasa ku mbaga njagala ojja okole makeup kati mbadde nsaba neyaze okumpa omulimu kadiposi bakampenga kumba bono nnyo mukazi nsooka noonya mukazi ayinza kuba bbeeyi nnyo mukazi bwafuka bbeeyi bagamba ebirungi bigayo kyate nga mukono gwange nkwebaza gwagibaddeko okuva gye tutandikidde paka gye tuwunzikidde nenkwebaza asubscribinga asharinga alikinga acommentinga mukwano thank you very much Life Experience Uganda n'ogamba nti bwe tuleta notification ogenda kubaako ogenda kuboola abannange toyanza oteekamu kaddatako mukwano gwasinga ate nga neeyongera okutumira ku bantu abali mu nsi ez'enjawulo abali e Uganda omanyi njagala nnyo ewaffe wano nentumira ku baganda baffe abagenda kubyeyo abali e Saudi abali e Qatar abali wherever gy'oli abali e South Africa abali mu America abali e London abali Australia banaye ng'ensi gy'olimu oli muna Uganda wabula ogamba nina okuwagira omwana waffe owa wano ate nga munange nsigadde nze Asha n'ava namatovu mbagala nnyo mikwano mumusinga mu kintu kino mubeere bulungi bye bye